Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mbakolinse ekisooka essula 12:31 olugamba bwe luti nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna mukikolenga olw'ekitiibwa kya Katonda. Ssebo ne nnyabo gwandaba bw'obanga okola ekintu kyonna abantu ebyokulya bitututte nnyo kikugasa ki ogenda mu mpaka z'emmere n'oga nti omalawo essowaani 4 ne bakugjawo nga tokyasobola na kusituka ne baga nti gundi nti omubuulizi bamuwujjizza yabadde alya. Kikugasa ki okugenda mu mpaka z'omwenge olw'okuba bataddewo emmoloka ez'okuwangula? Ekyo si kitiibwa kya Katonda. Tukole ekiweesa Katonda ekitiibwa olw'obulungi bwe. Mbaagala nnyo. Mukama waffe abeere nammwe. Musigale ku 3BN. Sigadde ndi omubuulizi Kayemba Godfrey. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa bwakedde bulungi. Mukama nga wakisa nga wakwagala eri ggwe nange nti atwadde omukisa nate era okubeera abalamu okusinkana enkya ya leero okwogera ku linnya lye. Ekyo ekintu si kitono mukwano gwange, kinene. Mukama tusaanye tumugulumize twongere okumusinza olw'ekisa kye. Mbanirizaako puroguramu yaffe eno, puroguramu ensulo ey'okumakya. Puroguramu yaffe eno buli lunaku tubeera wano ssaawa 12 ez'okumakya ku 3 ABN TV. Nze naayimiridde wano, atudde wano nze omuweereza wa Mukama Kato Derrick Ssebunjo, era nga mpeerereza mu Seventh Adventist Church Kampala Central. Nsanyusa okukulaba. Onyumize Mukama waffe, beera musanyufu, lunaku lulungi lujja n'emikisa gyalwo. Emikisa gyonna Mukama agiteekedde ggwe. Mukwano gwange nkusaba bwe wagenda ofuluma enkya ya leero ofulume ng'okimanyi nti Mukama agenda kuwa omukisa mu byonna by'ogenda okukola. Naye nga tonnafuluma, kkiriza tugabaneko ffenna ebigambo ebiva ku ntebe ey'okusaasira. Katuwombeke tusabe. Kitaffe omulungi ow'ekisa, enkya ya leero nate otukuŋŋaanyizza ffenna wano tuyige ekigambo kyo. Katonda waffe yogera gye tuli era yongera tuteekateeka nga tugenda okufuluma okuweereza. Kitaffe bwe tufuluma tubeere ekitangaala eri ensi. Bwe banatunuulira balabe Kristo ali mu ffe, bakukkirize era balokoke. Tukubazza okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ekizibu okuziyiza. Ekizibu okuziyiza. Bintu bingi nnyo ebizibu okuziyiza. Oyinza okuba obimanyi, sijja bimenya, naye bwe tunakkirira wansi mu kyokuyiga kyaffe tujja kukola ki?
tutegeera ekinyuso ekiri mu message eno eteekebwateekeddwa. Nja basaba nga sinagenda wala nnyo, oba olina bayibuli yo gikwate ojje nange tubikule ekitabo Matayo essula ey'okutaano olunyiriri 13. Matayo essula 5 olunyiriri 13. Nze nja okusoma ng'ogoberera mukwano gwange. Lugamba nti mmwe muli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa baligulungamu munnyo nabaki? Tegukyasaana nate ola okusuulibwa ebweru abantu bagulinnyirire oba abantu okugulinnyirira. Njagala kubanyumizaako abamanyi ebyokufumba, abakyala mubitegeera ebyokufumba, mulimu n'abaami nno abamanyi ebyokufumba. Waliyo ekika ky'omuddo abaali batambuddeko mugumanyi. Omuddo ogwo baguyita Brussels sprouts. Omuddo ogwo gukaawa, oyinza okugeraageranya n'omuddo gwaffe wano oguyitibwa nakati. Nakati abali bamuliddeko nakati naye akaawa. Nze nno sitera nnyo kwagala kulya middo gino kubanga gikaawa. Njagala nnyo ebintu ebikola ki, ebiwooma. Ndoza bwe ndikaddiwa ndya ebintu ebikaawa, naye ate abasawo batukubiriza nti tulina okukola ki, okulya ebintu ebikaawa bino n'emiddo gino okubeera abalamu, kubanga Mukama ye yakola ki, yagitonda nga ddagala. Ddagala liri omwo. Njagala obbakubiriza mikwano gyange okwettanira emiddo giriwa gino bwe twetagala okubeera abalamu. Kakati omuddo guno gwe bategeeza guyitibwa Brussels sprouts. Guyina engeri gye bagufumbamu okukola ki, guyina ekyama kyagwo, bamwagala gukola ki, gukaawa naye bw'oguteekateeka obulungi gubeera guwooma. Ne nakati yennyini omulabo oyo, nakati akaawa naye nakati balina engeri gye bamusiikamu, ne bamuteekamu kabutta ako, ne bakola ki, n'awooma mwana wattu. Bamutabulamu ne abamanyi n'omutabulamu ku kinyeebwa, abalala ne bamutabulamu biki ebyo kawo, then n'abeera ng'akola ki, ekikulu engeri gye bamuteekateekamu, gye bamulungamu n'ebintu ebirungo ebiki ebirala. Era bw'omala gamufumba naye akaawa era taliika, bw'omala gamusiika n'osimaa n'okola biki, n'oteekamu omunnyo, tujja mukulikira ku ssowaani. Kyekimu n'omuddo guli nti nagwo bw'omala gagufumba nagwo guba gwamutawaana nnyo, gukola ki, gukaawa. Ate tetwagala kulya bintu bikola ki, twagala nnyo ebintu ebikola ki, ebiwooma. Kati guli omuddo bw'oguteekateeka obulungi guba muwoomu nnyo, guba musufu, guva mu kukola ki, mu kukaawa ne guwooma. Lwaki? Nteekateeka. Mukitegedde? Era ekyamazima ekintu kiyinza obutabeera kibi nga bwe kirabibwa singa okiwa omukisa mu kukiteekateeka n'okukyanjula obulungi. Ng'omuddo guno gwe twogeddeko engeri gye bagufumbamu. Oluusi tukola ebintu ne bitavaayo bulungi kubanga tetubiwadde budde bikola ki, biteekateeka. Ate ekisinza okukola obubi ennyo nti omulembe gwaffe guno gwagala nnyo ebintu ebyakagwirawo, gwagala nnyo pakupaku, twagala nnyo ebintu ebikutukirawo. Kakati buli bw'oyogera ku bintu okubiwa obudde n'okubiteekateeka togenda kulaba ku muntu yenna. Naye ate era bintu bwe bitambula obulungi nga biteeseteese abantu bagenda bikola ki, kubyagala. Era nno kikulu kati nga nze omusomesa w'abaana okubategeeza abazadde, muzadde gwali eyo nti faayo nnyo okuyigiriza abaana okuteekateeka ebintu. Tuyigirize abaana baffe okufumba. Naye n'otuuka okulya emmere eyo nange omuntu yagifumbye alinga yagifumbye ayomba. Ate emmere bw'ogifumba ng'oyomba tewooma. Emmere bw'ogifumba ng'oli musanyufu ekola ki, ewooma. Bw'ogiwa obudde n'ogiteekateeka ekola ki, ewooma. Bw'obeera kati nga basomesa bw'oteekateeka bulungi message neevaayo na bagitegeera, abaweereza, ababuulizi mu maka. Byonna bye tukola mu mirimu gyaffe, era emirimu tugiraba, emirimu egivaayo bulungi, emirimu egiweereddwa obudde n'okuteekebwateekebwa gifuluma nga mirungi, nga giweesa Mukama ekitiibwa, n'abagiteeseteese nabo ne babeera nga bakola ki,
baginyumirizaamu. Kisobokera ddala okuba nti abantu bangi abandiyongedde okwettanira obukristaayo singa bwali bwanjuliddwa mu ngeri esingako okuba obulungi. Waliwo ebintu ebisinga nze okunnuma, saagala kwogera namalala, naye crusade ze tuteekateeka, gospel rallies, tuteekesa ekidaala, tutema emiti egya gundi, tutaddeko essubi waggulu n'amatundubaali amakadde. Kakati temugenda kufuna ne LC5 tagenda kujja tuula mu kidaala kyammwe. Naye gwe genda ofune tenti ennungi, mufune ebisipiika, naye tugenda tupangisa emizindaalo, tupangisa gisembayo okuba gya wansi. Tugenda ogenda okulaba tukola egundi tuteeta mu kalakaasa yayogera. Emizindaalo giba gyakola ki? Ogenda okulaba tugenza okuleeta kwaya, tulese kwaya nga teyimbanga na ku nnyimba zibamanyi. Kakati ebintu nanga ng'omutindo gubulamu. Naye ate ntusubira nti amakungula agenda kubeera gaaki ga waggulu, ekyo tekigenda kusoboka. Naye singa Mukama atusaasira tuteekateeka bulungi nnyo, tugenda okukola omulimu gwe ne tuleeta ebintu nanga biri mu order, tukoze budgeti, tukoze buli kimu kyonna nekifulowinga bulungi nnyo nga bintu byanteekateeka. Mukama omulimu agenda guba omukisa era n'amakungula agenda kubeera manene. Ate eyo nvuddeyo, nkomyewo mu maka gaffe, nkomyewo mu mirimu gyaffe, engeri gyotuteekateekamu. Oyagala kugaggawala, tulina business plan, tulina vision, temulina gundi. Kampani mugitwala wa? Timuteeseteese kiki kimala. Singa tuteekateeka buli kimu kyonna, Mukama obwongo buno teyatuwa wakwetikka bintu ku mutwe. Abaddugavu twagala nnyo okwetikka ebintu ku mutwe. Mukama obwongo yatuwa wakuyiiya na kulowooza. Yatusaba Mukama ekintu yatuwa obwongo okubeera nga tukola ebintu byonna nga biri mu nteekateeka, okubeera nga ebintu byonna bimuweesa ekitiibwa. In fact Ellen White agamba nti obujulire obusingayo amaanyi mu kuwagira enjiri ye mukristaayo alina okwagala era oyo akola ki? Eyeteekateeka. Oyo ateekateeka byagenda okukola ki? Okukola. Oyina okwagala mu kyogenda okukola, naye ate era n'okiwa obudde n'okikola ki? N'okiteekateeka. Kyogenda okukola ng'okikola ki? Ng'okyagala. Singa obukristaayo bwali bwakufumbibwa okutuusa okufa, obukristaayo obwo bwandiwoomye singa twali nga obukristaayo bwaffe tubufumba, nga bwolaba omuddo guli gwe twayogeddeko gwe bayita ogwa Brussels sprouts, nga bwolaba nakati, singa bw'otamufumba bulungi tawooma, bw'otamuwa budde tawooma. Ati singa obukristaayo naffe twali tulina okubufumba, bwandiwoomedde abantu, bwandibadde bulungi, abantu bwandisikiriza abantu. Ekyo nno kyakusoomozebwa eri gwe nange. Mikwano gyange njagala okukutegeeza nti okwagala kwa Katonda bwe kubaawo, obukristaayo obwo buba bwomu. Ekyo kirungo. Bwe tubeera n'obukristaayo ne tubuteekamu okwagala kwa Katonda bubeera bwomu nnyo. Ng'omuddo gwaffe guli oguteekeddwateekeddwa obulungi, ne bagumikisingamu kano, ne baguteekamu kali, ne bateekamu akatungulu, ne bayiwamu kabutto, n'oteekamu ku tunnyo, n'oteekamu oba ku kinyeebwa, omuddo n'ogutabula, ne gubeera nga gubadde gukawa nga gukola ki? Nga guwooma. Kakati naffe ng'abakristaayo singa tuddira obukristaayo bwaffe buno ne tubutabulamu ekirungo kiri ekirimu okwagala kwa Katonda, ng'abantu batutunuulira balaba Kristo ali mu ffe ajjudde okwagala, naffe nga tulaga okwagala okwo nga kufuluma gye tukola ki? Mu ffe mwe tuli ne kugenda ne kusasaanira abantu abalala. Bajja kubeera baki? Basanyufu era bajja kusikirizibwa obukristaayo. Mu Matayo olunyiri olwo tutusomye essula ey'okutaano olunyiri 13 olugamba nti mwe muli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa baligulongamu munnyo nabaki? Ogwo omunnyo gwa tegukyasaana.
wabula gwa gujja kusuulibwa ebweru abantu okugukola ki okugulinnyirira. Omunnyo we guba nga guyitiridde mu nva teguwooma, tebyayinza kukola ki kuzirya. So nga ate omunnyo mulungi nnyo gutabeera mu nva teri ayinza kukola ki kuzirya kubanga ziba teziwooma. Naye ekipimo ekituufu kyongera obuwoomi ku buwoomi. Bwe tugupima obulungi omunnyo ogwo mu nva zaffe, mu nakati waffe oli akaawa n'oteekamu katonotono, mu Brussels sprouts ziri ezikaawa nga nakati n'oteekamu katonotono n'otabula bulungi, zikola ki? Enva ziba ziwooma. Oyinza okulowooza nti oli ali ku ki ku nkoko naye ng'ali ku ki ku muddo gw'alya. Ziba zikola ki? Kale n'olwekyo bwe twanjula obukristaayo waffe mu ngeri esingayo okusikiriza abantu, enjiri ejja kubeera nzibu nnyo okugiziyiza. Tugenda ne tubeera tugamba twagala okuvuba emyoyo egizitowa, twagala kuleeta ba members of parliament mu kkanisa, twagala okuleeta bannabyabufuzi ba businessman abagagga mu kibuga, twagala obaleeta mu kkanisa, naye tweteeseteese tutya? Kakati tugenda obabuulira enjiri naye nga twambadde ya lubege, omusumba waffe nga tayambadde ya lubege, emmotoka omusumba waffe gy'avuga esikira ku kkubo. Kakati bamutunuulira ekkanisa mwe tugenda okuteeka abantu bano. Ekkanisa tulemeddwa okuzimba ekkanisa ya Mukama. Kyokka bw'ogenda mu maka gaffe tusula magoloofa, naye twagala okusikiriza abantu bano bajje mu kkanisa, tagenda kujyawo. Ate ng'ekyamazima togenda munenya nti alina amalala, naye mugenda muleeta ne konvoyi ye atuulewa. Tagenda kujja mu kkanisa yammwe kubanga teweesa Mukama kitiibwa, omutindo gukyabulamu. So abaagalwa, njagala okwegayirira ng'otudde makaago nti buli oba nga oli ewakaawo ng'ofuluma okugenda okukola nga bw'ogenda okufuluma enkya ya leero, lowooza ku muti ngeri gye tuyinza okusitulamu olutindo gw'obukristaayo. Endabika yaffe twekubako enjawulo oluusi. Tubeera wano tutambula naye notubeera wano eno ogenda okulaba oli bayibuli gyakutte nga bayibuli njulifu nga yaggwako dda eddiba, naye ng'ate ogenda otutereeza bayibuli nerabika bulungi, n'ogenda okuwulira enjiri ng'okutte bayibuli ya Mukama ng'erabika buki bulungi. Oli ajja kuwa ekitiibwa ennyambala yaffe ng'eweesa Mukama ekitiibwa. Tuyisige ku kazigo naye ne tubeera ku nsi nga tulinga abali ku limandi. Oli mukristaayo wenna osiiwuuse, wenna kwegamba enviiri zirabika nga bwe zaagala, genda olabikako bulungi. Oba enviiri zisiiwuuse genda mu saaluuni. Mukama takyogerako nti no tukolanga nviiri. Nedda, Mukama naye ayagala tukole ki? Yatunuulira mu kifaananyi kye, naye gwe bakutunuulira aye tulabika mu kifaananyi kyani? Kya Mukama. Mukama ayagala obeere ng'olabika bulungi. Tusitule omutindo gw'obukristaayo eri abantu b'ensi, omutindo gw'enjiri gwe tuwulira. Tuddeyo tuyige bayibuli. Bwe tubeera n'abaana muffe abaagala okuyiga obuweereza, tugende tubateekemu ssente basome, bagende bayige, basome theology. Ffe tuyinza okuba ne tumanyi theology naye abaana baffe basome theology, mikwano gyaffe basome theology. Naffe tweyongere okuyiga akatono ke tumanyi. Mukama mwe yajja tulungamya akole ki? Ayongere okuzimbulukusa tutegeere ki Mukama kyagamba. Tugende okubuulira enjiri wabweru eyo nga enjiri gye tubuulira nga tugitegeera. Enjiri gye tubuulira nga tugitegeera nga tuli bayivu. Ekyokubiri nga tuli byakulabirako eby'enjiri gye tuyigiriza. Bw'oyogera ku bugagga nti Mukama agaba obugagga obw'oku nsi ng'omuntu ddala akola ki? Abulaba. Mukama agaba amaka amatebenkevu, Mukama nga ddala akiraba, ng'abantu bakiraba. Bw'oyogera nti Mukama atuwa abaana abalungi abassa Mukama ekiti, nga ddala abantu bakiraba. Bw'oyogera nti banaye Mukama agaba omukisa ku mirimu gyaffe ne businesses, nga ddala abantu bakitunuuliramu gwe bakola ki? Nga bakiraba. Bwe twanjula obukristaayo mu ngeri etasikiriza, enjiri tegenda kusaasaana wantu wonna, era egenda kukoma ku ffe. Ekkanisa tegenda kukula. Ekkanisa egenda kweyongera kuziŋŋama, abantu bagende mu makanisa agali ewalala agabasuubiza ebintu ebitaliimu ebyera by'enswa. Era Mukama kimunakuwaza ekyo.
kubanga abantu bangi era bagenda kugiziyiza enjiri eno. Tugenda twebuuza lwaki tulina bannaffe abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa ebya gavumenti nti oluusi nze kinnakoza nnyo weboogera ku gundi ne bagamba bannange kakati abagundi eddiini eno n'abenzikiriza bweti ne batatwogerako naffe. Nyini naffe nga tukola ki? Nga weetuli. Naffe tukola ki? Tumanyiddwa weetuli. So bwe tutasitula mutindo gwa bukristaayo ne tutakola kitundu kyaffe, enjiri tegenda kukola ki? Kusukka maka gaffe, tegenda kusukka kanisa, yegenda kukomaawo. Naye ku mirimu ewala yonna yonna tugenda kubeerawo nga tusobola kwogera ku Mukama ku mulimu gwo. Era abantu bagenda owange tumulaba yeeyisa ng'omukristaayo naye tetumanyi oba mukristaayo oba mu advent. Naye empeka ogirabamu bambi naye tabyogerako kuba tulina wootandikira ogenda bategeeza ki? Tolinaye Mukama Katonda agaba emikisa nga gwe tagikuwa. Emikisa ayinza okuba nga agikuwa naye nga engeri gye weeyisaamu nga ki? Nga togiraga. Okiraba? Tandikira n'ekitono ky'okola ki? Ky'olina. Katonda waffe tuli munnyo gwa nsi, ffe Abadiventi twayitibwa okubeera omunnyo gw'ensi, okulunga ensi eno. Twayitibwa okubeera ekitangaala eri eki? Ensi. Ffe tulina amawulire ag'okudda kwa Mukama waffe. Abantu abalala bwe boogera bagenda ne boogera bino ne boogera biri, naye ffe tulina amawulire ag'essuubi. Ffe tulina obubaka obw'abamalayika abasatu, obubaka abantu bebeerawo okuwuliriza mu embeera ensinga etabanguse. Mukama waffe anaatera okudda, abantu bategeera kigenda mu maaso, abantu bali mu kunyigirizibwa, baagala okusumululwa, abantu baagala okutegeera Mukama, abantu baagala okulokolebwa. Kakati ffe tuli wano eno, tulina amawulire gaffe amalungi, ffe munnyo gwa nsi, tuguma byogerako mu Bayibuli ne tukola ki? Ne bikomaawo. Ne Mukama takola ki? Tasanyuka. Mukama atukoowoola. Olunaku olwaleero bulijjo twettanirirenga okukola ki? Okusitula omutindo gw'enjiri. Tutandikire ku bulamu bwaffe. Tutandikire ku bulamu bwaffe obw'omubiri. Obulamu bwaffe obw'omwoyo nabwo tubusitule, naffe tufeeyo. Naye tubeera mu kukeera ku makya nga bwe tugenda okukeera olunaku olwaleero mu waasiwaasi, tugenza okukola, tukomyewo tukooye, tugudde twebase. Tulina nno ne baganda baffe ayinza okumalako omwezi nga tayiganga ki? Lesoni, tayiganga kasisimuka, naye ng'afaayo okukagula. Oyo nno yasooka. Tulina atagula lesoni, naye ate tulina agigula, afaayo okugigula. Era atambula naye bw'ati, naye bw'omugamba nti gundi mpa ku lesoni era bw'aba ajja ku Sabbiiti ajja ssaawa 4 lesoni ng'ekoze eki? Ng'ewedde. Tayinza kukulembera lesoni, tayinza kuwa birowoozo kubanga tagiyiga. N'okuyiga obuyizi Bayibuli, kubanga lesoni zino zituyamba okuyiga Bayibuli mu ngeri enteeketeeke, naye tetugiyiga. Tetuyiga Bayibuli, mu maka temuli kusaba, kugamba nga obulamu buli awo, naye ng'omuntu muweereza n'omukukutivu. Aweereza, ensi yonna emukola ki? Abantu bamulaba muweereza, naye gwe mu mutima gwo omanyi ky'okola ki? Ky'oli. Gwe mu mutima gwo okimanyi nti bannange ndi muweereza wa Mukama, naye nga ndwawo okuyiga ebyawandiikibwa, nga ndwawo n'okwebaza, ndwawo nnyo okufuna obudde neekola ki? Nensabako, nenjogerako ne Mukama nga tuli babiri. Oli mubuulizi wa njiri, gw'okulira ebyenjiri mu kkanisa, n'ebintu byonna byakugwira bugwizi. Banne tugenda kubuulira enjiri kwota eno, mukole enteekateeka. Bwe tunaabuulira enjiri omwaka guno, omwaka gwakatandika, tukole pulaani, waka pulaani ebeerewo. Tugenda kubuulira enjiri, tugenda mu kitundu ki? Balina byetaago ki? Twetaaga ki? Twetaaga ssente mmeka? Tukole bajeti. Tugenda kubuulira, amubuulizi ki agenda tukola ki okubuulira? Bani abagenda okuweereza naye, abagenda okuwaayo obudde bwabwe? Twetaaga abagenda okuyimba, bagenda kuteekateeka nnyimba ki ez'okuyimba? Twetaaga ebyokukozesebwa mu kampu. Twetaaga ki naki bye tugenda okukozesa? Tugenda kuyita baani? Tutandike obbakwana nga obudde bukyali. Naye tugwira abantu
tulina crusade. Nze ntyana okugaba handbill bannange, kubanga tugenda netulira tulina crusade, tugenda kubuulira enjiri. Nibagamba ne muje tugabe handbill, ne mugenda omuntu temwogerangako naye, temumanyi bwe yasuze, temumanyi oba yalidde, temumanyi bizibu byalina mu maka, ne musimba handbill, tagenda kujja. Naye singa omuntu oyo okuwa obudde, enjiri, singa omuntu ono mumuteeseteese, mumanyi mugenda kukola crusade, mugenda kubuulira enjiri mu mwezi ogw'omusanvu, ne mumutandikako, mumukyaliddeko, mumwetikiddeyo kasukaali, mumukyaliddeko, mumuwaddeko zuula, mumukyaliddeko at least omulundi nga gumu 2 mu mwezi, musabyeko naye, mumukansolinzeeko. Abantu balina ebizibu, abantu bazitoolerwa mitima, beetaaga okukola ki? Okubayamba. Beetaaga omuntu ayinza okukola ki? Okubayambako, okubalaga Mukama, naye nga tetubagwiridde. Kakati gwe omuntu ali mu nzikiriza yegindi, naye kakati gwe osuubira nti agenda kukeera ku makya aveeyo akole ki? Nti olw'okuba yabula ate Mukama amulokole. Sooka omuteeketeeke, omukwane, mumusembeze. Abamu no beereta nabwere si bokka, agenza okulaba nga ebikolwa ebyekisa bikoze eki? Nga bimuwangudde. Mugenda okulaba nga abantu abamu bajja mu kkanisa n'agamba nze bannange, nze Mukama yakola ki? Yampita, yankwakula, naye nga ebikolwa mwakolanga. Tulina projects ze tutaddewo, projects singa 3 ABN tetuziwagidde, naye ate nga zezibuulira enjiri. Prime Radio ku baasayo ogiwagira, twagala ositula omutindo, tukomplaininga, ate bakola kino, ate simanya biki, naye nga tetubawagidde. Tuzimba eddwaliro, eddwaliro ligenda kukola kisanya ekitundu kinene nnyo okutambuza omulimu gwa Mukama, naye tuwagidde enteekateeka y'okuzimba eddwaliro. Okwo nno okusoomoozebwa. Era muganda wange mwannyinaze nkukoowoola nti Mukama atusaasire, tusitule omutindo ogw'enjiri ye. Tuli mu nnyo gwa nsi, Mukama yatuwa obuvunaanyizibwa ffe okulunga ensi eno n'ekigambo kye, okugitegeeza nti ye Mukama Katonda agenda okukola ki? Okugirokola, ffenna n'okutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. Katwebaze Katonda waffe okuyita mu mwoyo wo, tuyigirize bulijjo okukwata omulimu gwo n'amagezi, nga tufuba bulijjo okubunyisa enjiri mu buli kitundu eky'ensi eno. Kitaffe omwagala, katubeere ekyokulabirako ekirungi, buli twetaba n'ensi, ensi erabe gwe Kitaffe akola mu ffe, era ekukkirize ng'omulokozi wo, okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.